Yes, natera bali kubanga okyokumidwa no ku Project Media TV ofunira amawulire agakagwawo agakatagana ku baserebobo mu ggwanga Uganda ne bweru w'eggwanga. Amawulire gano gennyine esaawa nate jagala ntumire ku mikwano gyaffe mwena abali mu nsi ez'enjawulo tubagala nnyo nga mukiwulira era ensonga lwaki twasalawo basavinga buli ngeri yonna buli condition yonna tugenda kuba ffe tubasavinga no ku Project Media TV nga tubawa amawulire tuba updatinga bulungi nnyo era tubatuusaako ebya byakagwawo mu ggwanga Uganda. Kati saa zino eno banenya munzikirize bawa amawulire g'olunaku olwaleero egguli essaawa zino eryakaga ku mmeeza zaffe eza Project Media TV gagamba nti and events tumumanyi bulungi nnyo abaddeko n'essagaawe mabegako ne mwana mwali Lydia Jasmine avudde n'ategeeza bannamawulire nga bwagezezzaako ogoba aba B2C mu nnyumba ze ne bakyagaaniddemu. And events ku bino eno akyogeddeko bw'ati essaawa zino mbu ennyumba aba B2C gye basulamu bano tubamanyi abaana bayimba aba B2C tubamanyi yali manager waabwe ono and events ngamba Andrew Mugerwa abudde n'agamba nti no abaana balemedde mu nnyumba zange mu ntaase mu bagambeko abaana balemedde mu nnyumba zange. And events agambye nti ennyumba essaawa zino ba B2C ze basula mu nnyumba ze azibagobyemu ne bazigaaniddemu bonna basatu ennyumba essaawa zino ze basulamu buza and events bwagezezzaako obbagobamu mu nnyumba naye abaana bagaaniddemu mbu ssente zaabwe nnyingi nnyo ze yalya mbu abaana bo aba B2C baagala kumalayo ssente zaabwe. Tugezezzaako okubuuza and events ssente ki ze baalya and events nga ku ssente takimanyiiko naye ate bw'obabuuza ku ssente bagamba andi yala ssente zaffe mpitirivu nnyo katugezaako kumalayo ssente zaffe ate ne waayita amateeka gajje gabere nga galamula ensonga eno tegasobola lwa nsonga tulina obujulizi obulaga nti tukyasobola obeera mu zino eno ennyumba wadde ezize. Bye bigambo abaana B2C boogedde ku and events we bali kubanga kyatukomiddeko we bali ddala mawulire mangi gakyajja essaawa eno.